السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام عليه. Muganda wange ndaba ku lutimbe gagadde Labbaika Islam Media. Tuli mu mwezi ogwa Ramadhan. Allah tabaraka wa taala gwe yatusiimira okubeera nti tulinamu ebirungi ebyenjawulo ebitasobola kubeera myezi egisigadde. Omwezi guno Allah tabaraka wa taala gwe yatusiimira okubeera nga tusiiba. Muganda wange ndaba ekisiibo kyalalikibwadde. Ekisiibo kyalalikibwa mu mwaka ogwokubiri okuva masanguka ga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Ogwo nno gwali mwezi gwa Shaaban. Allah tabaraka wa taala n'alalika okusiiba, ekitegeeza nga gubuzaayo omwezi gumu gwokka ogwa Ramadhani. Allah yalalika mu Shaabani nga abantu bagenda kusiiba mwezi ogwa Ramadhani. Allah tabaraka wa taala omwezi ogwa Ramadhani yagufuula ogw'enkizo olw'ebintu ebyenkizo ebigulimu, ng'okubeera nti omwezi ogwo gwe gw'okusiiba. Omwezi ogwo n'aguwa okusonyiwa okw'enjawulo. Omwezi ogwo n'aguteekamu ekiro eky'enjawulo ekyawukana ku biro ebisigadde. Kati mu kaseera kano akatonotono njagala twejjukanyemu biki omwakkiriza byasanya okubeera ng'akolera mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Awalan, ekisookera ddala, Allah tabaraka wa taala yagamba nti شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Omwezi ogwa Ramadhani Allah gwe yassaamu ekitabo Qur'ani n'akifuula obulungamu eri abantu era obunyonyofu okutwala eri obulungamu. Allah n'akugamba nti yenna asangibwawo omwezi ogwa Ramadhani abeere nga agusiiba. Ekisookera ddala kwe kusiiba omwezi guno ogwa Ramadhani. Teriiyo muganda wange, teriiyo ibaada oba kusinza kwonna Allah kwasinga kwagala ng'okusinza kwe yakulaalikako. Allah bwe yalaalika omwezi guno nga gwakusiiba, oyo yenna omusiraamu omukulu ayina amagezi ayawula ekirungi n'ekibi, atali mutambuze ng'ayina n'obusobozi obusiiba si mulwadde, asanye n'abeera nga asiiba omwezi ogwa Ramadhani, kuba Allah tabaraka wa taala gwe yakulagira era gwe yafuula ogw'etteeka gy'oli okubeera ng'osiiba. Okuggyako omuntu eyeetema naziri oba omuntu eyeeralikako okusiiba, naye ekitali ekyo okwetema naziri kwe kweralikako ekintu ekibadde tekiri kyawatteeka, naye omwezi oguwetteeka okubeera nga gusiibwa gwe mwezi guno ogwa Ramadhani. Kya buli azaamaanya bonna, bw'okola ibaada endala, bw'osaddaaka, bw'oyimirira ekiro, bw'okola ki, naye nga tosibye mwezi ogwa Ramadhani, maadhalika awamu n'ekyo nga olina obusobozi obusiiba omwezi ogwa Ramadhani. Allah ayagala nnyo ekintu kye yakufuulira ekyetteeka okubeera ng'okikola. Kati ebirala byonna nga tubizize ebbali, ekisookera ddala kusiiba omwezi guno. Thaniya, mu bufunze ebimu ku birungi ebisanya okukolebwa mwezi guno ogwa Ramadhani, qiraat al-Qur'an, okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Aya yennyini gye tusomye egamba nti shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, omwezi ogwa Ramadhani ogwo ogwakkibwamu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah tabaraka wa taala yabeera nga omwezi guno mubimu ku bye yagusukkulumyamu kwe kubeera nga gwakkiramu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah tabaraka wa taala yassa Qur'ani bigambo bya Allah tabaraka wa taala, yabissa ku lawhul mahfudh, olubaawo olw'enkizo olukuumibwa mu ggulu, n'abeera ng'ate atuma malayika Jibrilu ebeere ng'essa obubaka ku nabbi we sallallahu alayhi wasallama. Obubaka obwatandika mwezi ogwa Ramadhani mu kiro ekiyitibwa Laylatul Qadri. Allah tabaraka wa taala yafuula omwezi guno ogw'enkizo olwa Qur'ani eyakkibwamu, nga bwe yafuula ummeeno ey'enkizo olwa Qur'ani eyassibwa ku ummeeno ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wasallama, era n'asukkulumya nabbi we sallallahu alayhi wasallama ku bannabbi abasigadde olwa Qur'ani nga bwe yasukkulumya Jibrilu alayhi salam ku malayika ezisigadde olwa Qur'ani. Watyanga Qur'ani etebenkedde mu kifuba kyo, watyanga ogisomye n'ogimalako mwezi ogwa Ramadhani, watyanga weefumiintiriza muyo mwezi ogwa Ramadhani. Allah tabaraka wa taala atugamba mu suratul Furqani ng'ayogera ku nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'akukkuluma ng'agamba nti waqala rasulu
omubaka yagamba ya rabbi owange omulezi wange Allah inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mazima ekibinja kyange abantu bange bafudde Qur'ani eno ekisengukibwa ofuula otya Qur'ani ekisengukibwa nga Qur'ani togisoma tofumitiriza muyo togikolerako oba ogisenguse n'olwekyo falnuhyi tuzze bujja emitima gyaffe ne Qur'ani ey'ekitiibwa tubeere nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa tubeere nga tugifumiitiriza tunoonyereza amakulu gaayo ekiseera weekiri oba ekiseera kyatuuka dda okubeera nti bw'oba oyagala kumanya Qur'ani kyetegeeza okisobola tusome amakulu ga Qur'ani tusobole okubeera nga ate tugikolerako nga kyetukolerako tukimanyi awo nno emitima gyaffe lwe gijja okufuuka enkizo olwa Qur'ani eno nga buli weetuuka waba wa nkizo. Ogumu ku mirimu egisaanye okubeera nga tegirekwa mwezi ogwa Ramadani, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oyo yenna ayimirira omwezi ogwa Ramadani nga aguyimirira n'obukkiriza obwannamaddala ng'era asuubira nti waliwo okubalibwa wa Allah tabaraka wa taala n'okumuwa empeera ennungi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, oyo nno asonyibwa ebyakulembera mu byonoono. Guno mwezi gwa kusonyiwa nga tomaze na kuwanika mikono kwenenya wa Allah tabaraka wa taala. Allah alina byakusonyiwa olwaki olw'emirimu gy'oba okoze nga mugyo kwe kuyimirira mu kiro ekya Ramadani. Okuyimirira okukola ki? Okuyimirira okusoma Qur'ani nga bw'osaala, okusala nga soma Qur'ani nga bw'ovunnama kathratu sujudi. Kyova olaba nti tulina eswala ey'enjawulo eyitibwa salatu at-tarawihi. Oyo yenna abadde agayadde beera nga obugayaavu obuvaamu obeere nga osaala salatu tarawihi oyimirireko ekiro. Bwekiba oba osobodde okuyimirira ne imaamu kirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man qama al-imaamu hatta yansarifa, omuntu ayimirira ne imaamu ne musaala mwenna okutuusa imaamu lwavawo kitegeeza nga eswala ewedde, abalibwe mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ng'ayimiridde ekiro. Tubeere nga ayimiridde ekiro kyekitegeeza nti ayimiridde ekiro kyonna. Allah akubalako kuyimirira kiro kyonna. Tunuulira obulungi bwa Allah tabaraka wa taala bwetugunnomolako fe umma ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Oyimiridde essaawa emu, oyimiridde essaawa emu kitundu, ate Allah tabaraka wa taala n'akuwa okubeera nga ayimiridde ekiro kiramba. Tunuulira empeerezo Allah tabaraka wa taala zaba kuwadde. Okimanyi nti nno omuntu eyafa omwaka oguwedde nga tasangibwawo Ramadani eno talina bwakwenkana gwe Allah gwayimirizaawo omwaka guno. Tusanye kubeera nga tulongoosa, tusanye kubeera nga kacyansi konna ke tuba tufunye tukaganyulwamu. N'olwekyo tuyimirire ekiro, tetugayaala. Bwe tuba tusobodde okuyimirira muzikiti tuyimirire, ate bw'oba osobodde okuddayo n'osaaza abantu botarawihi basaaze. Bw'oba nga olina obusobozi obeera nga bubasaaza. Tubeere nga turafuubana nnyo mwezi guno ogwa Ramadani. Era nga mu mirimu egy'enkizo Nabbi sallallahu alaihi wasallama atunyumizibwa ti kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwada nnasi, tewali yali amusinga kugaba, tewali yali amusinga kubeera nga alwana okubeera nga awaayo kyayina. Wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadani, ate yasukkanga nnyo mwezi ogwa Ramadani. Tuyitirize nnyo okusaddaaka, tuliise ku bantu ng'ekyo tukifunamu mpeera nga ffe maaso ga Allah tabaraka wa taala. Omuntu aliisa oba omuntu asibula omuntu mu mwezi ogwa Ramadani afuna empeera ezifaanana ez'oyo eyasiibye, ng'ate Allah tabaraka wa taala la yanqusu min ajri saim shay'an, ng'empeera z'oli asiibye takendeezezzaako wadde akantu. Tuyitirize nnyo okubeera nga tusaddaaka, tuyitirize nnyo okubeera nga tusoma Qur'ani, tubeere nga tusiiba, n'ekirala tuyitirize nnyo okwenenya. Edduwa eno tetuvangako. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Edduwa tubeere nga tutambula nayo. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Edduwa eyo beera ng'ogisoma, beera ng'ogyekwatako nnyo Allah tabaraka wa taala. Omwezi guno shahrul itqi minan nar, mwezi gwa kunyulula myoyo kuwona muliro, mwezi gwa kubeera nga tuyingira ejjana, mwezi gwa kubeera nti emiryango gya jjana miggule. N'olwekyo falinastarilla kulla alfuras, tubeere nga tukozesa emikisa gyonna egiriwo, tubeere nga tufuna ekyo Allah tabaraka wa taala kyeyateekerateekera
abasiibi. Era kyemaliriza nakyo bannaye umra fi Ramadan, umra ekoleddwa mwezi ogwa Ramadan, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ka hajji ma'i oba ta'dilu hajji ma'i, yenkanankana ne hijja ekolebwa ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Akyalina obusobozi oba alina obusobozi obukola hijja nga badde tonneteekateeka weebeera nga weekyuse osobola okubeera nga ofuna hijja ng'eyo gyokoze ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bingi nnyo ebisaanyi okubeera nga bikolebwa mwezi ogwa Ramadani. Tubifunze ne aya Allah tabaraka wa taala egamba nti wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun, nabwe kityo abavuganya babeere nga bavuganya, tuvuganye mu buli kalungi konna kubanga tetumanyi ddi lwe tunaava mu nsi eno ng'ate twagala ffenna kutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga tusiimye. Saba Allah tabaraka wa taala atuwe Ramadani ekkirizibwa, abeere nga atwanukula edduwa zaffe mu mwezi ogwa Ramadani ng'era tusanye okubeera nga tuziyitiriza okubeera nga tuzisaba. Saba Allah tabaraka wa taala atusonyiwe ebyonoono ne bannaffe betwanyiiza nabo beekuba emitima batusonyiwe. Saba Allah tabaraka wa taala atufuule abakkiriza abannamaddala abanafuna empeera y'omusibi nga kwe kutya Allah tabaraka wa taala kwafuna okumuyingiza ejjana ng'ayitiridde mu mulyango oguyitibwa Ar-Rayyan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.